ngenda kufightinga Mafina fightinga soko kakane mwebale kusaba mama alien mfa mama wegwanga webale kusaba musawo omuganda akola omusawo mama Fina webale kusaba bannange omusawo omuganda akola pressure zipira mama Fina ono Franca Mulwanye senga wale kuwa oh my god yes 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 oli wachitiibwa Yesu Kristo Nazaresi Yesu aji yaddako Yesu Munazaresi Yesu Yesu webale nakusinzanga obutakoba oh my god kakana mama kakana batuwadde alien bannange ne Julius mu season omulamuzi webale banaye mwana bebe kulu webale unaleboka sawa bannange amu webale fayiro bagigadde bugazi terinayo mama Fina webale menyani ndekani mwenna bandange sinagwe menya bafango ni mwenna banaye bakiraka ba state court mwebale tuwa mwana waffe mu season banaye mwebale tubeerera bakisa omulamuzi wetubeerera wakisa prison mwebale tubeerera bakisa bagamba ati banuku baki Yesu era abakomerera alien agenda kuyimba munkuka agenda kuyimba alien twagala okwebaza mama Fina omusawo w'ekinnansi akola mama Fina webale kunyenyansa mama w'eggwanga webale kunyenyansa asi mama alien wandetera olugoye olwamama alien lumu ndetera esaki ya alien emuyoka omusango kiwedde omwana w'omunyumba n'abavunaana tebali abatuvunaana bona tebabimanyi nga mweyagaddemu tebavunaana alien mweyagaddemu bagambe tebavunaana alien bannange kiwedde mama Fango niwetaaga okuwujjako bannange mama Fango niwetaaga okuwujjako kuba olwanye waliwo omwana omusajja abadde ayonoonya ekintu kino kisa kya Mukama kisa ky'amazzi abadde ayonoonya ekintu kino kisa ky'amazzi abadde ayonoonya ekintu kino yavaayo n'ajjamu empale n'akunamira Buganda bw'ati okunamira otya Buganda bwe kisa kya Mukama mama Fina atuwadde namba omusanvu tugenda wa amu ku kisawo kya amu katugenda enga musanvu tugenda kukola show ewa hamu sente zivamu zigenda kuzimba ddwaliro ewa hamu abawagizi bajje bakijjuze zigenda kuzimba ddwaliro lya Fango kubanga alien asibiddwala kulwanirira bulamu bw'abantu alien asibiddwala kulwanirira bulamu bwa mwana yafa esente zivamu tugenda kuzimba eddwaliro eriyamba abantu abanaku empwacho tugitwala wa hamu nga musanvu emboozi ekomera mu nkwacha festival ya December sate first na 26 tugenda 26 tuli kiwatule mwali mugamba takola emirimu gye kati atandise emirimu gye atandise ekyalonza presidential advisor gye emirimu gye atandise mwali mugamba tajja kuvaayo era mbadde mukuba empawa mu abaana bano naye kati essaawa bajja tusiba abaana bagenda gwedda luwana mama kakana mama kankana soba kukirya mu baana towunga mama kakana musoke muleke ntwalesera soko kakane kentwalesera beera naine simu yange nje mpangene ku mobile money noba bagala kawumbyo kayina beera nayo kantulijeko biri Yesu ndebu nenda kufuka inavayo bamuyimiridde kyamukisa mulungi genda mmotoka oli tula mmotoka ayo tula wano
Mama Fangoni aziriseemu ak'enjawulo aziriseemu Mama Fangoni aziriseemu ak'enjawulo oluvannyuma lw'okuta alien skin. Abantu bangi babadde bawungeesengeze ng'abo nga bagamba n'abamu babakwata nayo akuba owuwo akuba awumba era twebaza nnyo buli akibaddemu omuli Mama Fina omuli Hamu n'abalala be tujja okutegeera. Presidential advisor kyakoze ne Bebe Cool kyokoze netova mu nsi yo ne Minister Kasolo bannange Enkwacho Festival gyeri emboozi y'ekkomera ku luno bagenda banyumiza emboozi y'ekkomera abantu babadde nabo abangi azaako Haji yaddako Haji analuka tuka kumande Kasita mukama atusasira omwamuzi n'abawakisa. bamwita pate kankobe pate Abongo kyankalanya. Anko Aba. Yatukubya kiboko. Wayo! Ate era kimwongeddeko n'amaanyi. Agaliwa. Ndabanga